ampuliriza ensasagge ebaluseewo General Kainda civilian Otafiire bwatyo aleese obuzibu azaalidde mwami Museveni ebitukula makayi byazaalira ku nsiko. General Kainda Otafiire ono ye musajja akulira police era eri wansi we kubanga ye minisita w'eggwanga ow'ensonga ez'omunda. Kakati ebigambo bizze si birungi olunaku olwaleero era General Museveni yafundikidde nga munnange afuuse kiiso kya mbuzi ekitunulira omussi ne kirekerera omubaazi. Nkuletedde akatambi, sooka owuliriza akatambi kano okalabe. Kakati bwe omaze okuwuliriza akatambi kano n'okukalaba ke nkuleetedde General Museveni akamuzaalidde ebitukula. Nkomewo katono nnyo mukwano gwange tukube ttooki n'okubeera nga tutembeeta ensonga eno mpaka gyegenda okubeera nga eggwera. Nze AK Master kutimbe gagadde mabega w'omuzindaalo okubeera nga nkusoosootolera n'okwanjula ensonga zino. Kankusabe video nsooka ogimpeera ekigalo ompyo subscribinge ku mukutu gwaffe tutambule ffenna mu waka waffe. Kakati video no bwe ogiwadde ekigalo kigiyamba kufuna mileage buli munnayuganda n'afuna obubaka buno obubeera katambi kano ke tuba tukoze. Kankutwale mu video owulire akatambi kano n'okukalaba okalabe. Nkomewo tweyongereyo. Mbaaniriza nnyo mikwano gyange mwenna era mbalamusizza nnyo ku AKTV. Oyogerako Muhammadi ne Katonda omu. So nange ndi Musiraamu. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sajja bbiye nnyini Kainda Otafiire gwe basindisa okubalaga nti tuli bumu nammwe akulaze nti n'ekira musoso takimanyi kyokka nga yeeyita mukulembeze nti naawe akukulembera. Singa ozaala abaana n'ozaaliramu omwana kasiru naye ne wayita emyaka 40 gy'omaze n'oyo mwana naye nga tonnayiga sayini oba kabonero kabuuza mwana oyo kasiru ddala abeera mwana wo. Kati ne gavumenti nga tennayiga na kutoola salaamu myaka 4 ekulaga nti nammwe abasiraamu muli baana baffe era tugenda bakulembera. Kyenkanyi omusoga oba omulugwala bw'ava ewaabwe n'ajja mu Buganda naye nga azze kuweereza bantu ba Uganda omuli n'abantu ba Buganda kimukakatako okumanya olulimi Oluganda naddala ekigambo ekisookerwako nti oli otya kubanga abantu bazze okukulembera mulimu abamanyi Oluganda naye bw'akugamba nga nti nkwagala nga ggwe Omuganda naye nga tasobola na kwogera kigambo oli otya after 40 years kitegeeza talina kyakwagaza paapa. Bwe yajjako e Uganda yafuba nnyabala atulage nti tuli bumu yabuuza nti oli otya. Lakedube ekivulu kyasemba okukola ndowooza gwali mwaka gwa 2004 Tamukati ye yamuleeta yawunzika agamba bana Uganda mbagala nnyo agezaako okuwuliziganya nammwe. Daudi Ochenge yali musajja mu kyoli naye olw'okuba yaweerereza nnyo mu Buganda kyamukakatako okuyiga Oluganda. Ddala ddala bwe kiba nti omusajja azze kubalaga nti nammwe mbakulembera bannange sibafuga bufuzi bannange tuli bumu. Kijja kityo okuba nti ne salaamu emulemye okutoola mwe ne musigala nga muli contented nti abasajja bano batwagala nga ne salaamu emulemye okutoola omusiraamu n'osigala ng'oli contented nti abasajja bano batwagala. Omusiraamu w'e Uganda njagala okukutegeeza nga bwe nakugamba gye buvuddeko omugabo gwo mu Uganda kusala nte ekyo gavumenti ya Museveni kye yakulekera. Abasiraamu nabagamba mwe muyina okutta ente ne bwe giribanga mikono gy'Abakristo babayita ne musala ente ne babawa emitwe ne babawa amagulu ne babawa ebyenda bo ne basigaza ennyama naye nga ggwe Omusiraamu tewali ky'oyinza kufuna mu Uganda kusukka ku kusala nte naddala nga gavumenti eno ekyaliwo. Ne bwe munaakwenyakwenya Yoweri Kaguta Museveni ne bwe munaagezaako mumusendasenda ne bwe munaagezaako mukwanakwana yakulaze nti tatwagala kubanga emyaka gye mumukwanidde gye mingi twalibadde twakkaanya dda. Tewaliwo musajja musiru ku nsi asobola kukwanira mukazi myaka gikunukkirizaana. Nkiddamu tewaliyo musajja asobola kukwanira mukazi myaka gikunukkirizaana era bw'abeeramu ku magezi kiba kya buvunaanyizibwa ne yeesonyiwa omukazi oyo n'agenda n'omukazi omulala amwagala amwesibako. Gavumenti ya Museveni eno okubaako kye mutereeza mu busiraamu poteya nga gavumenti ya Museveni eno ekyaliwo. Omusiraamu ayagala okutereeza obusiraamu bwo
wallahi solution si yakolagana na government ya Yoweri Kaguta Museveni. Solution ya kwegatta ku bannayuganda abanyigirizibwa tujjewo Yoweri Kaguta Museveni nga bwe nagamba abaganda nti temulifuna federal nga Museveni akyaliwo, nammwe abasiraamu temulifuna ddembe lyammwe nga Museveni akyaliwo. Mutandika mutya okuteesa ku ddembe lyammwe? Kale nga tuvudde wa eyeekolera mu Katambi nakugambye video eno y'olwaleero ow'emmeme entono giveeko kubanga egenda kubanga ejjudde mazima meereere. Njagala nnyo tukube tooki ekyamazima bw'abanga yeekolera ebigambo bye gwe nga ggwe obitwala nti si bituufu. Njagala tutambula empola mpola mu kabineeti eya mwami Museveni gy'alina olunaku olwaleero. Kuliko abasiraamu bameka? Kuliko ba ministers bameka nga basiraamu? Kale tuvuddeyo eyo. Bw'oba ogenzeeko mu magye agaffe agakuuma munnayuganda aga UPDF, njagalayo generaali omu gw'oba onsongerako nga musajja musiraamu, kubanga Jeno Otafiire agambye nti atuli muntu omu era nange ndi musiraamu. Tulinayo Jeno yenna gwe gw'omanye nti Jeno gundi fulu Jeno nga musiraamu bukya mwami Museveni ajja mu ntebe bwe baali batikkidde, oba abasiraamu bano tebayingira mu magye. Tuyinza okukyogerera awo nga mu magye temuli musiraamu. Ye abaffe mu poliisi musiraamu ki alimu ow'amaanyi ennyo ayali akuliddeko ku poliisi? Afande Hassan Kasinje ono akulira bidduka waabwe agendako mu Interpol, naye tuwagala omusiraamu eyali akuliddeko poliisi eya Uganda yonna, naye n'agezaako okuteeka eddembe okuteekesa eddembe n'okukwasa amateeka ag'eggwanga Uganda ng'ebiragiro byonna biva wuwe nga musiraamu. Bannange njaga tutambula empola mpola. Mwami Museveni azze afuga okumala emyaka gigenda mwana. Nyinza okuba neerabidde obanga siraba bulungi. Musobola okunzijukiza Vice President eyali abaddeko ku mulembe gwa mwami Museveni nga ye Vice President naye nga musiraamu? Kubanga ebigambo bino bye twogerako tuyinza okuba nga tubiraba bulabyawo ng'oba oliawo tetukuba tooki kubeera nga twetegeeza ddala n'okutuuka mu buyenda, oba ddala ensonga eno nnene nnyo. Ye abaffe tunuulira emyaka gyonna mwami Museveni gy'azze ng'alonda kabineeti ye era ng'alonda ba RDCs. Nakugamba RDC ye representative wa president mu kitundu eyo gy'abaamusindise oba mu district oba ewalala wonna wonna wabaamusindise. Ba RDCs bannange njagala okebere ku baalondebwa abaliko kati. Kuliko abasiraamu bameka nga RDC oba abasiraamu bano tebaasoma? Njagala nnyo tukimanye institutions ennene eza gavumenti kati nga bw'olaba Bank of Uganda. Bannange twali tufunyeyo omuntu akulya Bank of Uganda oba babiri kale ku mulembe gwa mwami Museveni nga basiraamu. Tuga nti oyo yavaako yali musiraamu ne kuddako omulala n'avaako nga naye musiraamu, kubanga mu Uganda eddiini si nnyingi nnyo nga tribes. Kubanga tuyinza okugamba nti kwaliko Omuganda, kwaliko Omusoga, kwaliko Omutoro, fine. Naye kati bwe tuba tuzzeeko mu ddiini abasiraamu bo baalya ki? Abasiraamu bano tebaasoma? Kyenjagala okusooka okumanya, kubanga tuyinza okuba twogera bwe biti bino byonna nga tubyogera naye nga temuli basiraamu bayivu. Nga tulaba Ssemujju Nganda nga teyasoma kiri awo, nga tulaba Muhammad Nsereko naye nga si bayivu, Bahaji Elias Lukwago nga si bayivu, Balatifu Sebaggala nga si bayivu. Kubanga abasiraamu bangi nze bemmanyi abasajja abalina ebitabo ebiyitirivu, abasajja abaasoma. Naye mukwano gwange ampuliriza nga tulinayo omuntu omu omusiraamu Jeno Moses ali omusiraamu omu mu magye Jeno Moses ali nga yaliyo mu magye okujjako nga waliwo omulala gwe neerabidde osobola okukinteera mu comment noga nti ng'ogyeko Jeno Moses ali waliyo ne gundi musiraamu, waliyo ne gundi musiraamu. Awo nja kubeera nga ntereera oba nonga nti Vice President gundi yali musajja musiraamu mwerabidde, oba Vice President gundi yali mukyala musiraamu, oba n'oba mpaayo ba Prime Ministers babiri aba mwami Museveni nonga nti Prime Minister gundi yali musajja musiraamu
era ne prime minister gundi naye yali mukazi musiraamu. Kakati awo nja kuba sina kyenkubanja. Ebiseera ebisinga tutunulira nnyo amazima oba oli awo ne tugabuusa amaaso, naye ng'okusinziira ku Katambi eyeekolera kensinziddeko kubeera nga mpa endowooza yange nga nze. Nawe mu komenti osobola okuwa endowooza yo, kubanga ffenna tuli bannayuganda era n'amadiini gano ffenna twagasangawo. Naye lwaki abamu basosolwa ate abalala ne batwalibwa nga abaana, ng'abalala batwalibwa nga ebyana, oba oli awo ate nga bonna bannayuganda? Nze Eke Master kankusaba video eno gimpera ekigalo mukwano gwange ampuliza bwangu ina kyogizeemu. Ompyo subscribinge ku mukutu gwaffe okoone nekkade video zonna ze tuteekayo zibeere nga tezikusuba, kubanga oba omaze okusubscribinga waaka ayiika buyisi nga tumaze okubeera nga tumuta. Mukama Katonda akunkuumire, akumpera ebirungi nga bulijjo ebikira obugulu bw'eggongolo. Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi Magulu Nyondo awangaale alamula Obuganda. Bye bye.